tumalirize ne baganda baffe emyaka 10 bagiwezezza babitusi emyaka 10 nga bali mu ndongo nga bakuba endongo bebale era Africana yawuumye bakoze bulungi okwanti vibe kati mu music egende ekendeera efiirawa ne season yennyini ne music yakendeera abakamiliyoni bakaddiwa ate nga mubakubaabo generation empya Bebe Cool agenda bafulumiza album namba twagala maanyi gali twetagayo generation empya eyaba musicians nga generation mpya anti eno empya ejja owulira ennyimba zaabwe ze bayimba no problem ne Bobi Wine bajja ne gundi ne kano kagoma kaluberera bwaba akaaba kwe nkuba n'asirika fena twasooka ntutyamu nga twamanyira waka Paulo Kafeera nga twamanyira Paulo anti bano bajja bagamba nkudi gwokutte gobba. So we need a new generation in Canada. We need a new generation with good music and better production because got technology wali nkufuna tewakyali nsonga lwaki oli awo ifulumya ekiyimba kyekisirusiru technology mulina naye abantu baffe aba artist baffe tebakyala kugira kuteekamu nnyo simanyi but ono music alina sooka okufa naye nga we want to appreciate them nti babaddewo era bakoze bulungi emyaka 10 nga bali abasatu nga bali wamu ekyo si kyangu we need to appreciate those guys nkufuna babaddewo emyaka 10 nga we bali nga ate bakolera wamu ekyo kiri very tekiba kyangu unusual so we need to appreciate them kuba they started from far okuba nti kati bakuze n'audience yaabwe abawalabye be bantu baabwe bakula nabo bakuze nabo bongerako naye bongerako katono bakuze nabo musically babadde tebafulumya nnyo nnyimba but the fact that babaddewo it is okay production nagirabe yabadde nnungi that is it saabadde mu kibuga ekyobula nina bitone by'okuboogerako saabadde Kampala naye nga onaaba kukyani ku kya Palaso kiraba kinsanze Kampala omanyi ffe tuli bayirivu yo mulaba otya Palaso has good music. He has everything it takes to have a show. Nkufuna. Naye ndooza packaging ye ekyabulamu. Eyaki? Ey'okwepakiginga ye kennyini ng'omuntu. Wanga Palaso ayina music ayagalwa abawala bano ba up class abo. Abo bwe batyabwe. Kololo. Kololo. Si kololo nnyo naye bano munyonyo. Bano bankola ntunda busimu. Ntunda busimu bwa mu ntunda perfume. Ntunda perfume mu kibuga student yimbo bubwakolera be bantu be. Ndi mu office bankola banekolera sente zange. Nkufuna. Single mother bawala abo myaka 35 paka kwana. Ontegedde. Tagenda nnyo mu 5 yaawo n'abavubuka bano baki myaka 25 mpaka awo abalina audience ye weeri naye okugikuŋŋaanya ogireeta is another strategy kibulamu alina okufuna strategy ennamu tekibulamu nnyo naye nga kibulamu alina okuba ne strategy ennamu ekirala waliwo abantu balina okwejjako ngaani ayitiridde otambula n'amuyeye gw'abavubuka balinganga abatalina buvunaanyizibwa ku press conference wabaddewo abavubuka nga 10 kati abo si be balungi alina okuteekawo corporate alina okubimanyiza corporate mu abantu abamu ne bakendeera kubanga abo abawala benkugambye ab'ekikulu ekyo ate batya nnyo okubabbako obusawo kuba babaamu n'obusente bwabwe ontegedde babaamu n'obusente tali lwedde kujja kukivulunga bagenda munyakulako akasawo kasimu bakatwale kati ekitegeera kubanga ye Palaso yetadde mu yoyo ate aleme kuyingirira nnyo ba alien style ontegeera nti omuntu agenda mu kivulu kya Palaso alina okuwulira nga agenze mu kya Palaso aleme kuba nga agenze ate mukyali wategekeddwa okubawo enjawulo newankubadde audience eyinza okuba y'emu naye oli alina okuba ne feeling ennamu eri bo bano basasula
eteeka akasawo abo tebasasula nayo bayaaye abayaaye bo buli agenda okukola sho gwe batibeera ku kido bo buli agenda okukola sho be baba muggala nkufuna olaga ku gundi kweyo gundi ezo zibayita zigundi zi conference tobaleeta abo ababuuka obutebe nabalabye nga bagira awo obutebe bakola ki abo nedda balowoozesa nti mugenda mu lutalo segedde enyambala ewekifaananyi kikyogenda okusanga erina enyambala yenyini toyakyambala ebyabasirikale ye nga tebamucomplaininzeeko anti nze nkubuulidde kati nze nkubuulira nze ama community development expert psychologically manyi ebintu bingi when it comes to people marketing olina okubeera very serious anti yatugambye yabadde ajjukira muganda we eke eno si tribute tetakola tribute ebyaddala you must kugabe kyekya packaging ekyo nakyo kirungi waffe nake tumumanyi era tumwagala nkufuna ontegedde ekyo nakyo kirungi naye kugambe bwobanga okola packaging ogipackaging otya you need to package yourself well so that you are not misunderstood nkufuna ontegedde because musically there's no complaint enyimba z'abantu azirina ekyo kyo tukiteeke wali ebbali naye abantu banajja okulaba ennyimba zaffe is the question nga bamaze olaba press conference ngeri weetyo okitegeera is the question toleeta abantu bagenda kulowoozesa abantu nti tugenda mu lutalo no funa babodegaadi bo 2 3 nga weebali biki teekawo n'abaana abavubuka abo nga 3 4 nga bali smart bulungi ebabeerewo bana baluma emba nedda tobaleeta bano basireeya beeraliikirira obusawo bwabwe bulekako ku mmeeza kubanga omuwala ono ayagala nnyo atuuze akasawo wano bw'ati akuba omuziki ontegedde nga talowooza biri otegedde because gwe you are above that olaba Chameleone bwe yali akola sho ekyuka sho ya Chameleone amaanyi ge yaliko nti yatuuza n'abantu b'otayinza kukkiriza bagavana ontegedde because bwe yatuuka okugira alina bakyali be Chameleone yasinga bakyali ababaaye alina bayitirivu naye amanyi ne waagenda ne baani ne baana we tuyita bulijjo abayaye bamutambulirako bali mu busuuti okyegedde baabukuba obusuuti olusanga jebbi naye nga naye ayambadde era yakasuna ng'asunya akasuuti nga jebbi kyakuba essuuti okyegesereza nkufuna nti it tones down the minds of the people olina audience gye weetemako wookola bino exactly because gwe toli alien skin kubanga waliwo oli ajja ng'agamba nti nze alien skin wange mwagala ne bwasalawo n'agamba akasawo kange ngenda katwala nga mutuma emitwalo gyange 2 aganyingiza ag'okunywamu bbiya ne iphone yange yeekaka naye nte kugenda oba okategedde byemusobola otwala n'abireka ewaka naye nina okugenda okitegera kyegezaako okukulaga nkufuna nti oteekeddwa okuba nti weepakeginze buki bulungi so that you are well understood oleme kubeera na bizibu kitegeera ya audience ebulamu so nga ate content omulina because ye Palaso kukya content teweetaaga musabira waali he has the content but now okwambaza omuntu agende mu kiyigo anaabe ayambale ajje wewali problem awo wateekeddwa okubaawo ekimukola ki triggers ezimutwala mu kiyigo anaabe yeekube kopagaalo yeekole ki yeekuba obuwoowo avuge emmotoka ye ajje kati the logic around there wewali challenge wokka ye industry gogiraba ote industry ekula kyova olaba nti ekaddiwa era waliwo abagenda okugivaamu abalala bagibeeremu nkufuna wakati waliwo omuliro ogwakka waliwo omuliro guli ogwakola ki ogwakka kati ngobe twetaaga generation yabayimbi ne babanga aba kati aba alien abo satwalira oba alien nga 3 wano senga industry kati ebumbujja alien bagira bagamba fina akuba gundi nakuba okyegedde eno mwene ndonga endala nayo twetaaga baana ba Eagles production abaana bagundi abayita mu mikono gy'abagundi gy'aba misaaki simanyi lwaki bayimba I don't know kala ayimba
bayimba ki bayimba mpola mpola bayimbe ennyimba fulumye ennyimba muve mu lugezigezi mufulumye ennyimba bw'oba oli mulimi ffe twagala kujja kunoga mapeera naffene nkufuna na kasooli na bijanjalo bw'oba oli muyimbi twagala nnyimba muleete ennyimba ntono mu kibuga gwoziwuliramu kati luyimba kyoluliko kati essaawa zino onoonya lunoonye tewali luyimba kati olaba noono omwana abeeyagaliddeko n'akuba g'okutte gobba naye n'akwatako ku bantu ennaku nga wiiki era kati miliyoni 2.3 wekyegedde kati kyenkugambe ekyo nti mwetaaga music kubanga ensi nkalu music tewali ffe mu theatre twagamba nga nti stage nkalu stage tekuli muntu nkufuna esaawa tewali music ogende wa Bruno Bruno K yakoze ekintu ekyobulabi kitya Bruno K awe Mama Fina ekitiibwa Bruno K si Mama Fina bebasonda emmotoka ate ku mmotoka yawandiseeko fanero anti gye yasabira awo obuzibu babuze nalabye emmotoka ya Bruno K ng'ataddeko fanero ng'ate yamuwa sente yamuwa sente Mama Fina awo bugembe ng'ajja lengera embaata lengera empuuta lengera enswera abayimbi bakulire bajja gwe omusajja bannange byebyo kuba bugembe yagenda n'atugamba nti omwana yagenda n'ajja n'agamba nti neebaza Yesu yampadde akasimu kale ateekako amini n'oli anti oli gye yasabira emikisa ne gijja yakibuuziza Mama Fina nakkiriza simanyi omutwe mugenda oteekako olugezigezi ku bintu ebisondere ekintu ekisondere bwe kiba ffe tuba tulina okubuuza ebibuuzo nze benabeyakakagamba fanero natandikiddewo okubuuza Mama Fina aluwa ng'ate naye alina eddagala ebulenga wano Mama Fina teyamuwa kulanga ddagala yamuwa ku mutima mulungi appreciation fanero ye yagigula emmotoka twamwebaza ku live fanero lwaki fanero tebamwebaza bwebaza anti emmotoka ya miliyoni 4 ng'omanye fanero yaleeta mmeka fanero teyaleeta Mama Fina yaleeta 10 ku miliyoni 4 kati 3 gomanye gaavaawa anti kati gava wa fanero ayinza okuba naye yaleeta ng'ate yaleeta ekinene ekisinga kya Mama Fina ne Mama Fina naye bamuwe mama emmotoka magala tujujjuze wabeere wano kasitiika ka fanero n'aka Mama Fina katekeko akamukama anti obugembe ng'agamba nti nno neebaza Mukama yampadde akasimu kati Yesu n'agamba nti mulinde katono oyo omwana ezo engalo zimukubye muzikubire Tomasi kati Mama Fina bamukubire ku ngalo obote tusiibule tusiibule obote nga tusiibula batwalo bagamba bwe tuba twagala okukola ebintu ebitabeerangawo tulina okukola ebintu ebitabeerangawo okyegedde tetusobola kukyusa lino ggwanga nga tukola bintu bya bulijjo nkufuna tuteekeddwa okunyiiga ne tukola ebintu ebitabaako ki bitabangawo special people do special things kati gwe oba oyaba kukyusa obulamu oteekeddwa okukola ebintu bibadde tokola bw'oba obadde tozuukuka ku makya ssaawa 12 tandika ozuukuka 11 olabe ku byobadde tolabangako kubanga obadde ozuuka ku mmeka ku ssatu ng'ebimu osanga bikoze eki biiseewo osanga opportunity ebeerayo ku makya okyeka kyengezaako kugamba anti gwe tosobola kugamba tugenda kukyusa eggwanga naye nga President Museveni ate yatubuulira butya bwe tugenda omukola ki omuvuganya yatugamba mukole ebibiina naffe ne tukola muve mu kasasiro muve mu kuddawo mulwana essaawa eno mulwana Museveni ye ali mu kwetegeka ntegedde essaawa eno Museveni ayinza okumala n'omwaka nga tayogedde ku Nuupu naye aba Nuupu bo babeera eno nga bwe baba tebogera ku Museveni baba bo bennyini bali mu kulwana ontegedde essaawa eno ondaga gundi ondaga nankani ondaga Alani ondaga bano bagundi ondaga Mpuuga kati Mpuuga bw'omuwangula tokimanyi nti nno Mpuuga babanga ddala kituufu nga abali bubi tokimanyi nti nno Mpuuga bwe munaamuwangula nga baleetayo Mpuuga omupya bwe kiba
bwe kiba bwe batuma Mbega ne bategeera nti ono Mbega bamuguddemu baleeta mulesi mulala tebamubasibaako bamugjawo ne bateekawo omulala omulimu guba gumukoze ki gumuweddeko baguba gumulemye so kikulu kya byonna kyeki twagala ggwanga ppya eggwanga eppya tetugenda kusooka kugobamu balimu twagala bweta enkola yaffe erina okukyuka nebeera mpya ndowooza nebeera mpya byenkola nebeera bipya abantu mufo kyokwambaza obukofiira ne kale eza radio oba eza yero oba eza bbulu temwambaza ebyo mwambaze bwongo bwammwe ontegedde yambaza ki bwongo toyambala lugoye kuba olugoye olugjamu ne luddugala n'oluteeka ebbali ontegedde naye yambaza obwongo bwo Uganda gwe gyoyagala okukola ki okwagala gwe Uganda gyoyagala gyoba oyambaza obwongo bwo Uganda gyoyagala mu mutwe gwo jambaze bw'omala ojambaze otandika okukola towards it nze kyenkola kino kyekino kyenkola nze kuba waga njagala eggwanga eppya kyobola nkugamba jjawo tukole njegedde byenjogera wano saa bibagamba babirekaawo njala nkigamba okitegere nti bwoba obadde olwaleero otunuulidde Mpuuga ng'oli wa Nuupu Mpuuga mugjeeko eriiso ontegedde liteeke ku kintu ekinene kisinga Mpuuga wa Mpuuga asobola offenca kituufu what will happen eggwanga lisigalawo nga tugende mutirawo tusinkane omulundi omulala mubeere bulungi